Ng'olusoma olwokusatu lutandise olunaku olwaleero ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ki Uganda National Teachers Union oba kiyite UNATU kyongedde okukakasa nga bwe kitagenda kuzikiza ku nsonga y'okwekalakasa kw'abasomesa olwa gavumenti okubasuubiza okwongezebwa emisaala wabula ne bakoowa okulinda. Kinajjukirwa nti ku nkomerero ya sabbiiti ewedde abakulembeze b'ekibiina ki UNATU basinkana okwongera okutangaaza eggwanga nga bwe baali abeetegefu okuteeka wansi ebikola awatali kwekkiriranya kwonna. Kati olwaleero naffe tubukeezezza nkokola nga tutalaaga amasomero ag'enjawulo okulaba embeera nga bw'eri. Mu disitulikiti y'e Lwengo kumpi tusanze amasomero agasinga maggale ekituwadde endowooza nti Lwengo abasomesa ekikookolo baasibye kunyweza. Ku ssomero lya Kibirizi Primary School erisangibwa mu ggombolola y'ekyazanga ekkufulu ku bizimbe ze zitwaniriza wabula wano tetusanzeewo yadde ekiyitibwa omuyizi oba omusomesa. Twagadde okumanya ensonga eyalemesezza abayizi okutuuka ku ssomero lino ne batutegeeza nti balagiddwa okudda ewaka okumala ebbanga eritamanyikiddwa. Nesiga n'enyambala nentuuka ku ssomero ne batugamba mbu era amasomero bagagadde abasomesa bakyankalanye era muno babamye ssente. Muno gavumenti yagambye muno abasomesa b'eddiini bagala bongeze mu ssente. Bwe tugenzeeko ku Balimannyanja Primary School ekitumaze enviiri ku mutwe kwe kusanga nga ne woofiisi y'essomero ejjuddemu kasooli esseffuliya ssaako n'ebintu ebyaliirwako edda. Wakati mu kutalaaga amasomero gye tusanze omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti y'e Lwengo Mukiza Godfrey wabula naye byasanze ku masomero bimujja enviiri ku mutwe kwe kusalawo okulaajanira gavumenti gy'aweereza okugonjoola ensonga z'abasomesa mu bwangu. Twandisabye gavumenti ensonga z'abasomesa eziwulirize ate zikoleko kubanga abaana baffe abaana b'eggwanga bakolaki bebafiirwa baade baana basindise ku makya kati ngenza okutuuka okubasanga mbadde ngenda kyazanga nimbasanga abaana nga bakomawo. Mu masomero ge tutuuseemu mu disitulikiti y'Empigi okuli erya St Kizito Primary School, Kibuuka Memorial, Kabira Umeya, Bessania Church of Uganda n'amalala tusanze abasomesa teri yadde n'omu okuggyako abakulu baago. Abayizi babadde ba lubatu era tusanze bazannya kapiira nga n'abali mu bibiina beesomesa bokka. Abakulu b'amasomero gano nga bakulembeddwamu Swaib Sekamwa batutegeezezza nti kusoomoozebwa kw'amaanyi abayizi okulabika ku masomero kyokka ne batafuna kye bateekeddwa kufuna. Kuba ebyenjigiriza byategekebwa nga buli lunaku omwana alina kyateekeddwa okufuna. Kati kizibu nnyo okukuŋŋaanya ebintu omwana byafiiriddwa mu nnaku zino z'atasomye okuga nti byonna n'obimupakira n'abyefuna mu lunaku olumu. Ekyabasomesa obutaba mu masomero kisitudde n'omubaka omukyalo wa Mpigi Teddy Namboze okugenda mu masomero gano era onaasabye gavumenti okufaayo okulaba ng'esasula abasomesa. Gavumenti takula okutu owulirize nnyo eddoboozi ly'omusomesa kubanga abaana bano bonna bali mu ngalo ze. Kyokka bba abasomesa mu disitulikiti y'e Kalungu batandise okukubagana empawa ku keediimo kano ng'abamu bakkiriza okuteeka wansi ebikola kyokka ng'abalala bakedde mu bibiina. Abamu ku bakulu b'amasomero okuli Lukaya Muslim, St Joseph Kasunga n'amalala bagamba nti bo balinze abasomesa n'abayizi abanajja basomese kubanga n'akeediimo akaggwa tekavaamu kalungi okuggyako okufiiriza abayizi n'abazadde. Ebbanga lye bamaze ery'emyaka 3 nga bambi bagumiikiriza mu bwetowaze n'alisabye gavumenti efeeyo kuba bo kati balinga abagijjukiza ekole ku nsonga eyo mu buntu. Kizibu nnyo okusanga omukozi nga yekalakasiza ng'afunye ensako ye nga bwe yagiteesa. Mu disitulikiti y'e Busia abazadde b'abaana basabye abasomesa mu masomero okuli Busia SS Lumino High School obuteenyigira mu keediimo kano wabula batunuulire obwetaavu bw'abaana bwe balina gye bali mu kaseera kano nga balindirira okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. I would argue that they wait until the next financial year. Obatuufu kubanga babasomesa okwongerako kasete n'abakulembeze b'e Busia bwe tubatuukiridde baliko bye boogedde ku nsonga ya keediimo kano. Abasomesa tabasomesa nengenda ku ssomero ne baŋŋamba meya naagwe teekako eddoboozi lyo gavumenti ewulire etwongera omusaala. Era okugenda ku strike okw'abasomesa tetukosezza nnyo olw'ensonga nti abasomesa aba gavumenti abali ku government payroll aba arts subjects batono.
era bwe guli mu disitulikiti endala emitiya n'abayizi tebajjumbidde kusoma lwaleero era abasomesa balabiddwako nga bakonkomalidde ku masomero. Abaana baabasigaza waka era bwe tulondoddeko mu masomero gonna agasinga abaana tebaliiyo n'abasomesa tebaliiyo. Ku masomero agasinga mu disitulikiti y'Ejjinja abayizi be tusanze ku masomero babadde batono ddala era basiibye bazannya. Ku bayizi 5 abasomera ku ssomero lya Spire Road Primary School 8 bokka be balabiseeko. Akulira UNATU mu kitundu ky'e Busoga Hajat Aisha ku Mutala asabye abasomesa obutageza kusomesa bayizi okutuusa nga wabaddewo entegeeragana ne bekikwatako waggulu. Kyokka bw'ojja mu secondary schools we have the arts teachers and then the teachers of science. Akavuyo akaliyo tikakubekaku kubanga naawo balaba science zibebona nti kwegamba bo bali wangulu ino. Butiwaida kuba arts bo babona nti bababola. Okusinziira kwakulira ekibiina ekitaba abasomesa ki UNATU Philbert Baguma giweze emyaka 3 bukya gavumenti ebasuubiza okubongeza emisaala nga bwe yakikola ku basomesa b'amasomo ga science. Wabula nakati tewali kyakoleddwa. Kubanga gavumenti evaayo n'egamba mu bye tukoze omutindo gw'ebyenjigiriza naye tosobola kwogera ku mutindo gw'ebyenjigiriza ng'oli ali mu driving seat ng'omwerabidde. Kati bw'oba oyaggala omuyizi asome olina okutunulira mu nsonga z'omusomesa kubanga ebyomusomesa ayitamu omuyizi yagenda okuganyirwa. Ekyennyamiza UNATU gavumenti ereme n'okukola ku bizibu ebirala ebiruma abasomesa gamba ng'okubazimbirawo okusula okuteeka ebikozesebwa mu masomero n'ebirala nga bwe kityo balaba obunafu. Kati gavumenti bweba esazeewo okusirikirira ensonga z'abasomesa kati yegenda kunyonyola kiki ekyatuuka ku masomero kubanga nkubuulidde tulinze emyaka 3 miramba kati oyinza okunenya omusomesa abadde alinze okumala emyaka 3 miramba